Mu buli mbeera y'okulwanagana oba olutalo, embeera mu kifo ekyo etaataaganyizibwa. Gamba ng'ebyenfuna, abantu okufiirwa obulamu bwabwe, emirembe n'ebirala. Eno y'embeera eri mu ggwanga lya Congo wano ku muliraano. Abasuubuzi bannayuganda gye batera okwettanira entakera. Wano ku Sawuli Yako mu Kampala, ku birole by'amaguzi ebigenda mu ggwanga lya Congo, tubisanze bikonkomadde n'emmaali ebadde etikkiddwako. Ebyamaguzi ebirala birabiddwako nga bisibiddwa bulungi nga biteereddwa ku mbalaza. Ate bo abakozi nga beewanise waggulu bali mu luboozi, ng'ate abalala batudde mu mmaali yaabwe bakyasobeddwa. Abavuzi ba loole zino batutegeezezza nga batalinayo bayisa byamaguzi byabwe kubiyingiza mu ggwanga lya Congo, kyokka nga n'abasobodde okuwagaanya okuyingira tebafuna baguzi. Nga loole ze tutika wano ziba wano zigenda Goma, kati zifuna obuzibu okutuuka n'okutikula ebintu. N'abasuubuzi bennyini tebakyajja in time. Kati bwenjogera essaawa zino Goma, most of the people in Goma beesibidde mu mayumba tebalina we bayita. Bagamba nti n'amafuta ge bakozesa okusalinkiriza kati geeyongedde olw'amakubo g'ewala mwe balina okuyitira. Amakubo ge twalikozesanga okutuuka e Goma kati gali blocked because of abaweekera. Bunagana wali blocked. Rwanda Gisenyi Goma wali blocked. Kati there's no way. Kati na ali Goma tasobola kuvaayo. N'ali wano tasobola kugendayo. Business people, they are using Bukavu route. Ne bakomawo mu mazzi. Kati bangi basazeewo okugira nga beesonyiwa eby'okugenda e Congo okutaasa obulamu bwabwe. Congo ebisinga ebyokulya especially biva side zeno Uganda. Kakati nebyetwagula okugenda tebijagenda. Kati tusuubira nti abantu beeri okufuna obuzibu mufuna kyokulya n'ebyamaguzi byetwagula okutuuka eri bisobola okwononeka. Moses Baleka, ssabawandiisi w'ekibiina ekirwanira eddembe ly'abavuzi b'ebidduka mu ggwanga, agamba abagoba b'ebidduka abagenda mu ggwanga eryo ekiseera kino bali mu kubonaabona okutagambika wamu n'okufiirizibwa. Mileage gwe babawa abeera wa lunaku babawaze, so babakwadde mileage oyo nga wa lunaku ate ng'oluddeyo oli mu dduka bakwata ssente zaabwe kusasula kati basasula mileage oyo ate weesanga bakama baabwe abamu tebali redde kumudubadizaawo. Atutegeezezza nga bwe bagenda okutwala okwemulugunya kwabwe mu Parliament ku nsonga eno. As drivers we are planning to make a petition to Parliament eyingire mu nsonga zino immediately kubanga abakozi okubonaabona engeri eno. These are Ugandans. Thaddeus Musoke Nagenda akulira ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala Kikasiita agamba kino kireseewo okweraliikirira mu basuubuzi olw'akatale ke babadde batandise okugaziya nga kati kagenda kukosebwa olutalo luno. Kubanga tubadde tutandise okweyagalira ennyo mu katale aka East Africa ng'ekigendererwa akatale akanene kano kitegeeza bw'oleeta ebintu bitambula mangu ne bw'oba olyako katono. Ate si ekyo kyokka n'okulaba ate biki bye tusobola okuggyayo ebimu bye tusobola okuleeta wano. Bwe tutunulira akatale ka Uganda wokka tekasobola kutumala. Twagala tuleeta ebintu bingi ne bitwambula mangu ate ne tuleeta ebintu tusobola okuba nti nga ne bw'oba olyako katono ofuna amagoba. Ono asabye abasuubuzi abasangiddwa nga balina emmaali yaabwe gye babadde batwala mu bitundu bino okubitunda mu bitundu ebirala. Nti bw'oba obadde olina orders by'ogenda okusupplyinga nyigiriza tobitwalayo. Bwe kiba weeraliikiridde nti biyinza okuexpiringa tugezeeko ku katale akala kirungi kati biri ebibuga ebirala byo bikyali receiving ebintu osobola okutwalako eyo banozza mu South Sudan. N'ababaka ba Parliament nabo balaze obweraliikirivu ku ngeri Uganda gyegenda okufiirizibwamu obutitimbe bw'ensimbi singa olutalo luno lunyinyiitira. Congo buli lw'ebeera ng'erwana maketi yaffe ebeera affected. Abakongo be basinga okusuubula wano naddala mu kikuubo ne wansi eyo, meaning bayimirizaawo nnyo economy yaffe. Ekirala tubadde tutandise okuinvestinga mu Congo, for example ng'enguudo, okumakinga sure nti twongera enkolagana n'okuba nga ate tubaganyulwamu. So ebyo byonna bibeera affected. Bano wano we basinzidde ne basaba abasuubuzi okusooka okwesonyiwa eggwanga eryo okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Eyo embeera ebeera mu busuubuzi essaawa zonna loosejjawo togisuubira. Kati bw'olemerako ogende ate gwe tukwetaaga ng'oli mulamu. Waakiri ofuna loosi nene tusigala nga tuli balamu. Wetwogereranga ebyenfuna wano mu ggwanga wamu ne mu Congo byatandise dde okukosebwa nga tekimanyiddwa dde olutalo luno we lunaggweera embeera esobola okudda mu nteeko. Jennifer Kabale, Agafeyo, ku Spark TV.